Yes, nkulamusizaako nnyo era gy'osinza oba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano. Amawulire agava mu South Sudan, galaga nti nno Riek Machar agenze maaso n'okulabula ba members be ab'ekibiina kye okubanga balekeraawo oba beegendereze okwenyigira mu talks saako ne meetings ezitali authorized. Agamba nti nno balekerawo okubanga beenyigira mu meetings ezitamanyikiddwa nga ye Riek Machar. Bino nno abyogedde ng'afollowinga ku kukyalwa kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga erya South Sudan gye buvuddeko ennaku emabega. Oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza mwebali kwekumira ku mayingo gano mukwano gwange. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebali kwekumira ku Yugi Update Civic. Abula gwe atannatuyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Ne bagamba ayagala okulanga naffe enamba y'essimu tugisembyayo awo emabega ojja kuba ng'ogiraba eri mu kigambo kimyufu tujja okuba nga whatsappingako tujja kuba nga tukufuna osobole okulanga wamu naffe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okukyalira eggwanga erya South Sudan gye buvuddeko mu nnaku emabega, kino nno tekyaleka Riek Machar ali detained mu house arrest bulungi era tekyamuyisa bulungi gwe mukwano gwange ky'oba omanya. Yagenze maaso n'okulabula ba members be bonna abeegattira mu kibiina kye nga bagamba nti nno mulekeraawo okwenyigira mu meetings ne mu peaceful talks ezitali authorized ezitamanyikiddwa nga nze Riek Machar. South Sudan Machar yagenze maaso n'okubawuuninga nga bagamba nti nno naddala okukyala kuno okwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga erya South Sudan. Sudan People's Liberation Movement opposition ekulirwamu Vice President Dr. Riek Machar agenze maaso n'okubanga kino akiyimirirako era ng'ateekawo essira eky'okuwoninga ba senior members okuatendinga unauthorized meeting ezitaweddwe lukiswa mu kibuga Juba. Machar gye tuvuddeko emabega ng'ali detained nga baamukwata mu kibuga Juba era ng'ali ku house arrest gwe mukwano gwange bwenjogerera. Gwono nno okulabula kugenze maaso nga kugendererwa kukyaliwo ku lunaku olwokubiri meeting eyali wakati wa Uganda, President wa Uganda Yoweri Museveni saako ne various South Sudanese political parties omwe mwali SPL officers abakulirwa party ya Riek Machar. Okukyalira kwe mu Juba Museveni kwali briefed ku implementation statuses ezaaliwo mu 2018 peaceful agreements z'ensonga ezimu kuzamukyaza mu kibuga Juba. Akagurupu akakulirwa ne Riek Machar ba officers kalipotinga nti kagenda kulirwamu peaceful building ba ministers. Minister Pa Korol eyasinkana ba Ugandan leaders. Museveni yabadde key mediator mu regional peace effort okwo kussa breaking South Sudanese 2080 peaceful deal eza breakingibwa ezakomekererwa nga zivuddemu civil war olutalo sinziggu newankubadde gye buvuddeko amabega amagye ga Uganda gadeployingibwa mu South Sudan era ne gagezaako okuba nga gasupportinga President Salva Kiir. Era kino kikuliyeetinzeewo criticism eri omukulu Salva Riek Machar n'akabinja ki nga bagenda mu maaso okubanga balumiriza ne Yoweri Kaguta Museveni okuva mu kibuga kya Kampala okuinterferinga ne international affairs. Ate kimanyi bulungi nnyo Museveni ennaku eziyise emabega bbiri abadde ng'okuttako olunaku olwokutaano yadde yakakyalira ekibuga Juba agenze mu kwogerereza basobole okubanga balirizinga okukwatibwa kwa Riek Machar mu South Sudan. Era n'abamu ku bagoberezi be ab'omukago abadetainingibwa. Gavumenti erangira Riek Machar oba emulumiriza okubanga kyekisumuluzo ekyaggulawo
2018 agreement eyasobola okuba ng'emenyebwa okuteekawo liberation mu ggwanga eryo ssaako n'ab'omukago ekintu Riek Machar kye yeegaana. United States eggwanga erya US lyegezezaako nnyo okwowoola okuteebwa kwa Riek Machar newankubadde ebitongole eby'enjawulo omuli ekya United Nations, European Union ssaako ne African Union n'amawanga ag'omuliraano gagezezaako okuba nga ga-experiencinga ku detention eno ey'okukwatibwa kwa Riek Machar ewaka nga bagamba nti no kino kigenda kwongera bwongezi kusajjula mbeera wabula balaba nga Riek Machar yandibadde ng'ateebwa okusobola okulaba nga bapreventinga okuttibwa okw'amaanyi ssaako ne ba government officials mu kibuga Juba. Okuzzaako emabega katono Riek Machar ne Salva Kiir baali baaguriringa mu mwaka gwa 2018 okusobola okulaba nga bakomekkereza civil war olutalo olwali wakati wa forces owali Riek Machar ssaako ne Salva Kiir. Abantu 40 be baafiira mu lutalo olwo era relationship yaabwe egenze maaso n'okuba ng'ekula nga yeeyongera okuva emyaka 7 emabega era ng'embeera ne violence egenda yeeyongera buli lukya. Tetumanyi kiki baviirako bano kubanga batandika okuleriŋŋana naye nze naawe obadde ku Yugi Update TV nga kw'osinza oba ng'otuwuliriza. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde
kyabwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamuadvisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate ggwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.